ng'amasomero gatandise okuggulawo poliisi esabye abagakulira n'abazadde okukuuma abaana. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeeza nti kisaanidde abasomesa n'abazadde okukuuma abaana. Asabye abasomesa okukebera abaana nga bakomyewo oba baatulugunyizibwa oba bakabasannyizibwa. Tukubiriza abakulu b'amasomero okwekebejja abaana nga bakomyewo, bombi abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala bonna ensangi zino bafuna okusoomozebwa okw'amaanyi nga bali waka. So tukebera obubonero bwonna obulaga nti omwana ono alina ebisago oba abadde atulugunyizibwa oba abadde akabasannyizibwa mu ngeri emu oba endala kituyambe. Enanga agamba nti kirungi okuyamba abaana okumanya amannya gaabwe, essimu z'abakadde baabwe ne gye babeera. Omwana alina okuba nga amanya amasimu agagasa. Ekyo kyo omwana tukimukuutire naddala bano abadde. Ekyokubiri, omwana tuyigirize abaana obutava ku ssomero mpaka nga batuuse oyo aba alina okujja okumunona atuuse. Agamba nti waliwo abawamba abaana bangi nga beetaaga okukuumibwa. Enanga wabudde abasomesa nti okukeeza abaana ennyo si kirungi, ng'abakulira amasomero beetaaga okukyetegereza. Abaana babakeeza nnyo waba baddayo ku ssomero, abamu bakeera nnyo ssaawa 11, kirina engeri gye kibakosaamu. Ate ne kiba nti mulimu abakeera ku ssaawa 11 ne bayitira mu bupanya mu nzikiza. Akubiriza abazadde okukomya okuwandiika amannya g'abaana baabwe ku yunifoomu n'ensawo okwewala bannakigwanyizi. Ate omwogezi wa poliisi y'ebidduka Farida Nampiima agamba nti abayizi baddamu okusoma nga 6 omwezi ogujja ng'abagoba b'ebidduka balina okufaayo nnyo ku bulamu bw'abaana. Katusaba abantu bonna babeere n'empisa n'obugumiikiriza ku kkubo nga tuzza abaana ku ssomero. Abakozesa takisi, baasi, kosita tubajjukiza nti badriva bavuga emmotoka ezo bannannyini mamotoka mwogereko nabo basiiwuusa empisa ku kkubo. Agambye nti basuubira okubeera wakalipagano k'ebidduka ku nguudo era n'asaba abantu okweteekera engendo zaabwe nga bukyali. Twewala okuvugisa ekimama, ate abasaabaze bonna mu mmotoka ezo tubajjukiza nti beesibe emisipi. Kati buli alina ekidduka nga kisaabaza abantu ng'omanye emiti egirimu tegirina misipi giseeko kati. Asabye n'abagoba ba takisi obutatikka nnyo emmotoka waggulu kuba musango nga bw'okwatibwa osasula engassi ya $20. Emmotoka zonna eziriko obutanda waggulu nga takisi tokkirizibwa mu mateeka tika kintu kisuka buwanvu bwa katanda ako. Anaasangibwa yenna ng'atisse emigugu waggulu ku takisi nga gisuka akatanda ako obuwanvu ogenda vunaanibwa ekipapula kya $20. Nampiima wadde n'alipoota ku bubenje bwa wiiki 2 ng'ategeeza nti bawandiisa obubenje 36 ng'abantu abaakosebwa babadde 348 ate abafudde 56. Twawandiisiza obubenje 36 mu kiseera ekyo nga ku bubenje obwo 36 obubenje 63 bwafiiriddemu abantu. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno.